nga munnamawulire yette yakuba ekifaananyi yali South Sudan yakuba ekifaananyi nga waliwo omwana afa enjala ng'ensege eri ku muti bwe bamuinterviewinga ku mawulire oli ne bagenda ku page nga bakomentinga nga bantu babuuza what happened to the child nga yakomaawo teyanoonya kirala kasita yakuba ekifaananyi ye yasinga ekifaananyi kye BBC kyekyasinga n'akola erinnya n'afuuka wattutumu abantu ne batandika omumutokyaringa nga mupira amasimu oli mubi nnyo oli mutemu olaba otyo omwana n'otekinga advantage n'okuba ekifaananyi ng'ofuna amawulire ne yetta nga Katonda kulo lwe yagendawo n'asanga abayala Katonda yali amulaza omwana oyo mujjeewo mukuba ekifaananyi yes kola amawulire go naye mujjeewo genda naye sooka ogende omutaase ebisigadde kale onoobipositinga edda sitira ekifaananyi kye yandibadde akirina naye kati abantu naffe tulina otuuka okuba nga tuba ne ku feelings essimu oli omukazi omulaba atulugunya omwana amukuba agenda mutta gonoonya vidiyo gwaba asooka opositinga breaking news gwazaagala